kikulu nnyo ku dduwa. Olw'okuba nti obudde bw'ebibuuzo butuuse, katutandikirewo insha Allahu taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh abuuza nti nsala ntya taraweehe nga ndi ewaka. Sala tya taraweehe nga tuli ewaka tetuli mu muzikiti. Era osala nga basaala mu ki? Mu muzikiti. Mu muzikiti asala tarawiya aleeta takbira nti Allahu akbar, tekubeera kwazina yadde okukima ki? Tarawiya tebagikimira sola yadde okukola ki? Waliwo abaagamba nga twogeza ekigambo ekiga nti as-salatu jami'at, salatu jami'a, salatu jami'a. Naye ekyo tekyogerebwa ku tarawiya, kyogerebwa ku sola ki ndala. Sola gye twogererako ekigambo ekyo si salatu ki? Tarawihi. So we tuba tugenda okusaala tarawihi, tugisaala na kuleeta takbira butereevu. Gwotuuka ewaka oyagala kusaala tarawiya, situla emikono. Seka Bakali asomesa nnyo sola buteba situla emikono. Situla emikono oga nti Allahu akbar. Osobola okugisitula nga giri opposite n'ebibegabega ng'omuwalimu ono bw'atera okuyigiriza, oba okugisitula nga giri opposite n'amaki n'amatuugo bw'oti Allahu akbar, n'ogireeta n'ogiteeka ku kifuba kyo. Omukono ogwa ddyo gwe tuteeka ku gwaki? Ku gwa kkono. Allahu akbar. Kwata omukono guno gwaki? Ogwa ddyo oguteeke waggulu waki? Eyo sunna. Oba okusibisa ogwa ddyo n'ogusibisa ogwa kkono n'okola kabdu bw'oti, eyo nayo ki? Sunna. Oba okukola saida bw'oti, eyo nayo ki? Sunna. Nabbi waffe Muhammad bamulaba bikola alayhi salatu wassalam. Bw'omalaawo soma edduwa gye bayita du'aul istiftahiya. Abamu kuba wali mbalaba nti edduwa y'essola y'ekiro gye twalibadde tusoma tubadde tujja tugiyigiriza ebbanga lyonna. Ziri edduwa bbiri, emu eri mu sahihi Muslim ne Bukhari mweri, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ziyaguzaawo mpanvu wanvuko, twaziyigiriza ne tuzisomesa ku kitego. Naye olw'obufunda bw'obudde nti omuntu asobola okusoma dhikiri egamba subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Bamukuba wali mbalaba nti jaiz, kikkirizibwa okutandika neeyo. Bw'omalirizawo soma suratul Fatiha. Soma suratu ng'otandika ne isti'adha ne basmala sirra. Soma isti'adha a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Oluusi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomanga naga nti a'udhu billahi as-sami'ul 'alimu minash shaitani rrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Nabbi bw'atyo bwe yasomanga oluusi nga aggulawo essola, n'asoma basmala bismillahir rahmanir rahim, n'atandika suratul Fatiha. Suratul Fatiha gye bayita alhamdu. Gye bayitaani? Alhamdu. Alhamdu gisome paka ku wala ddaalin. Bw'omaliriza okusoma wala ddaalin n'ogamba amin, olw'osoma essuula endala. Essuula gy'osoma iqra ma tayassara min alquran. Allah bwe yagamba mu Quran, soma ekikwanguyidde mu ki? Quran. Kiba kirungi okuwanvuyaako. Oyinza okuba nga wakwata ammayo, kwata ammayo wanvuyeeko. Ekiri mu sunna ya taraweehe oba essola y'ekiro kusoma ng'okola ki? Ng'owanvuyaako. Amma okusoma obumpi si sunna yaki, wabula Allah bw'agera nti gy'oyina gy'oba okola ki? Gy'oba osoma. Oyinza okuba oyina zaaja idhaja nga gy'okola ki? Gy'oyina soma eyo. Bw'omaliriza okusoma kikyoyongedde ku al-Fatiha, genda ku maviivi. Bw'otuuka ku maviivi nawo tuwanvuwawooko, ye sunna y'essola y'ekiro, kuwanvuwawooko. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam baamulabanga ku ssola y'ekiro nga oyagala okugeraageranya okusoma kwe n'okukutama kwe nga mutakariba, nga bikola ki? Nga bisemberera okufaanagana. Na bwe kityo
okufunnama kwe wansi kwasembereranga okwenkanankana okusoma kwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Yasazaako lumu omukyala baali bamuyita Sauda mukyala we naye ganti twakutama ku maviivi ngenda okuwuliranga kada ruafu yakhruju min anfi nga mpuliranga omusaayi ogwagala okuva mu nnyindo neerumike olw'okuyitirira kw'okukutama ku maviivi. Kiba kitegeeza nabbi yakutama ku maviivi ng'amalawo akaseera kaneneko. Tusomerawo ki by'osomera ku maviivi by'oddiŋŋana? Fe baatugamba mirundi esatu si kituufu, yongerako. Oba osoma 2 oba osoma ameka? Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli kiddiŋŋane. Subhana rabbiyal azim kiddiŋŋane emirundi miki? Mingi. Subhana rabbiyal a'la wansi kiddiŋŋane emirundi mingi. Allah ajja kuwa empeera yakyo. Bw'omaliriza okgenda ku maviivi vaayo ogambe nti samia Allahu liman hamida. Bw'otuukawo yimirira, emikono giteeke ku gizzeeyo gyabadde, agiteeka ku kifuba aba ali ku sunna, agireseeyo n'agireka bw'ati naye asigala ali ku ki? Ku sunna. Kyekigambo kya Imamu Ahmad bun Hanbal. Ye oluusi yagiteekanga wano, oluusi ng'agireka. Yaga nti as-sahihi min al-ahadith fi hadha al-amr, entuufu mu hadithi ghayru salihi tezirikkiriya, ate ezikyasinza okubeera ezirikkiriya yaga nti as-salihu minha ghayru sahihi, ate ezirikkiriya si ntuufu. Bw'omalirizaawo bw'asaala taraweehi vaayo genda ku ttaka vunnama era komawo osaale raka ey'okubiri. Bw'omaliriza ogisaala, bw'omaliriza okusaala raka ey'okubiri era ogisaala ng'eno, tuula tahiyaatu, toola salaamu. Bw'omala okutoola salaamu leeta endala 2, bw'otyo paka bw'otuuka ku raka 8. Bw'otuusa ku 8 zino ezisembayo 3 osobola okuzisaala 2 n'okutulamu n'otoola salaamu n'osaala etya? Emu. Oba okuzisaala zonna 3 luki? Lumu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Omwalimu tukwebaza olw'ensonga eyo. Sheikh, nzikirizibwa okusaddaakira mukwano gwange Allah gwe yajjulula nga yali mukwano gwange ne mukolera saddaaka. Nzikirizibwa okusaddaaka ku lwa mukwano gwange. Bangi mbawali mbagamba nti kikkirizibwa okusaddaaka ng'osaddaase ku lwaki? Lwa mukwano gwo. Naye ebisaddaakwa byawukana. Waliwo oli ayinza okuga nti kamusaddaakira al-Fatiha eno, empeera ezirimu zigende gyakola ki? Gyali. Ekyo Imamu Ahmad ibn Hanbal yaga nti nedda si kituufu. Ne Imamu Shafi yagamba nti okusinziira ku bujulizi obuli mu suratu Najm obugamba nti wa alaysa lil insani illa ma saa, waliwo emirimu egimu ng'abantu tulina gyekolera bwekolezi tebagikolera nga jjo Allah bye yatulagira okukola nga swala. Tokkirizibwa gamba nti kansaale subuhi eno ngisaalirani mukwano gwange, kansaale dhuhuri eno ngisaalire mukwano gwange yafa. Eswala ogyesaalira gwe kennyini. Nabwe kityo Qur'an abantu bayina kugikola ki? Bayina kugyesomera bo bennyini nyini, teri yayina kubeera nga akusomera ki? Qur'an. Amma okusaddaaka mpeera gigende wa mukwano gwo fala ba'sa bihi illa ahli al-ilm wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Agamba nti Sheikh, tusaba otugazirizemu mu nsonga ya qadiri ne qada Allah. Qadarullahi wa qada'ullah. Qadarullahi tutegeezaamu okugera kwani? Kwa Allah. Ate qada'ullah tutegeezaamu okusalawo kwani? Kwa Allah. Bangi mu ba ahlul ilmi bagamba ti qadaru ya Allah tekyusibwamu, ate qada ya Allah ekyusibwamu. Amakulu okugera kwa Allah tekukyusibwamu. Mithalu dhalik, owekisibwa Allah yagera ti buli muntu ayina okufa. Allah tagenda kukyusa mu kufa kwa muntu. Omuntu agenda kufa ne bw'ogamba otya n'osaba Allah ne Allah akusaba nneme kufa, terikola ki? Ekyo tekijja kuddibwamu. Omuntu yenna Allah yakigera dda nti kullu nafsin dha'iqatu al-maut, buli muntu yenna ayina okufa. Allah bw'atyo bwe yakigera. Amma ogenda kufa ddi, Allah asalawo n'aga nti ojja kufa enkya,
obojja kufa nga wayiseewo emyaka 2 oba 5 bagamba abamu ku bawalimu nti okwo kusalawo kwa Allah omuntu asobola okukyusa asobola okukola ki Allah asobola okukyusiriza mu kusalawo kwe bw'abanga ayagadde n'akwongerayo okwo ku buwangazi naga nti ojja kufa nga wayiseewo emyaka 2 ng'obaddewo ogenda kumala emyaka 10 ekyo gye kiri inda ahlul ilm eri abawalimu era lwekitiibwa Allah kyeyaga nti wayuakhirukum ila ajalin musamma Allah asobola okubongezaayo ku ajali yammwe Allah gye yabakola gye yabateekerateekera kyava agamba Allah inna ajala Allahi naye ajali ya Allah bw'abanga agiteekateeka idha jaa neetuuka la yuakhar tasobola girindiikiriza Allah singa abantu baali bamanyi amma kyebayita okusalawo kwa Allah ku ajali eyo bwa asobola okugikyusaamu n'agamba ejja kubeerawo singa oba omusabye Allah oba singa okoze ebikola ki ebimusanyusa owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu. Barakallahu fikum. Sheikh agamba nti singa maliriza essola ya tarawih ne imaamu bwenzuukuka ekiro nkole ntya? Bw'ozuukuka ekiro saalayo raka 2 kyajja mu riwaaya nti nabbi Muhammad yasaala raka 13 neze basinga okubala zezo raka ezisemberedde ki subhi. So bw'ozuukuka ekiro saalayo raka 2 then osaba ebyoyagala biidhinillah. Barakallahu fikum. Sheikh agamba nti raka za sunna 12 zino eza sunna zino zetusaala naam baaliya ne qabliya nti tuzisaala tutyanga ne qabliya ya subuhi tugitaddeko. Essala za sunna tusaala 2 nga tetunnasaala subhi rawatib bazita sunan rawatib tusaala 2 nga tetunnasaala ki subhi ne tusaala 4 nga tetunnasaala dhuhuri ne tusaala 2 nga tumaze okusaala ki dhuhuri nzira mukanzire emabega tusaala 2 nga tetunnaba kusaala subhi ne tusaala 4 nga tetunnaba kusaala sola yaki ya dhuhuri ne tusaala 2 nga tumaze okusaala sola yaki ya dhuhuri ne tusaala 2 nga tumaze magharibi ne tusaala 2 nga tumaze ki ishai fi asahhil aqwal bigambe byasinga okubeera ebituufu ebisembayo. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Agamba nti abuuza nti ddi ekikolimo ky'omuzadde lwekikwata omwana? Ekikolimo ky'omuzadde kisobola okukwata omwana singa omwana ajolongaani kitaawo oba maama we. Abamu ku bawali baga nti ne bw'aba tamujolonze kisobola okukola ki kyovola abazadde babagamba mwegendereze mu nnimi zammwe. Omuzadde weegendereze ku lulimi lwo ogamba omwana nti oba omwana oyo alifa alabye eki era ajja kufa akikoze eki akirabye. Mwana gwe saba Katonda akunkwatireko nga Katonda akola ki yadde eno hadithi egambibwa nti erimu obunafu naye amakulu gaayo galiko obujulizi obulala ega nti rida Allah fi rida alwalidain wa sakhtu Allah fi sakhti alwalidain. Okusiima kwa Allah kuli kusiima kwa muzadde n'obusungu bwa Allah buli ku busungu bwa singa omuzadde anyiiga. Amakulu Allah anyiiga nnyo ng'omuntu anyiizizza mukadde we era Allah asiima nnyo ng'akulaba okola ebisiimisaani taatawo oba maamawo. Kati weegendereze nnyo kitaawo weegendereze nnyani. Abaana abamu tebalina bwegendereza mu bigambo byabwe n'ebikolwa byabwe eryani eri bakitaabwe. Abalala alowooza mulwokuba maama we tamulabiridde tamufuddeeko yamuleka ewa kitaawe talina mugaso. Waliwo abalina endowooza eyo. Omulala n'alowooza nti kitaawe olw'okuba teyamuweerera teyatuleka naawo yatulekera maama yatusuulawo talina mugaso. Abooluganda ebbanga lyamalanga kitaawo asigala ani? Taatawo. Ebbanga lyamalanga maamawo ebyo by'obutakuweerera byo ebya maamawo okusuula ewa kitaawo ebyo biri wakati wa maamawo na kitaawo balina entalo zaabwe. Gwe gondera kitaawo gondera ani? Maamawo. Omuzadde asigala muzadde ebbanga lyonna. So omuzadde singa anyiizibwa n'akolima ekikolimo kikwata. Ekyokubiri singa onyiiza abantu ne bakolimira kitaawo
oba maama wo naawe oyinza okubeerako ekikolimo kya Allah tabaraka wa taala. Kyajja mu hadith nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba nti laana Allahu man laana liwalidayhi, yakolimira Allah omuntu akolimira ani? Akolimira bazadde be. Nodda ku kitaawo nomuga nti ngukolimidde, naye okukolimira kitaawo kisobola okubeera nga inda ulama omuntu okugamba kitaawo nti taata nkukolimidde, lusi kiyinza obutabeera kyangu, naye okukola ebikolimisa kitaawo aga nti mwana gwe Katonda akukolimire oba akolimire bazadde. Abantu nga bakolimira kitaawo babavuma kitaawo, kitegeeza ekikolimo kya Allah naawe kikola kikwatako nga bwe bannyonnyola abawalimu. Amma omuzadde singa akolimira mu nsonga ezitaliimu, weekutte ku ddiini y'Obusiraamu naga mwana gwe olemedde ku Busiraamu naye nkukolimidde, ekyo ekikolimo tekikwata. Mwana gwe oganye okungulira sigala, oganye okungulira enguuli, nkukolimidde, ekyo ekikolimo tekikola tekikwata. So tusigala tugamba nti abazadde mukuume ennimi zammwe. Bw'oba omanyi nti oli muzadde, kuuma olulimi lwo ku mwana wo. Mwana ono bw'anaabonaabona mu nsi, ani agenda okuyisibwa obubi? Gwe osinga okunakuwala ng'olaba mutabani wo alomba, olaba mutabani wo abonaabona nga baganda bwe bagamba. So twewale nnyo nga tasobola naggula kasukaali, luli abadde akaleeta yaganye eggula mwenge, kati ate gwe omukolimira sukaali amuleeta. Omwana bw'abeerako ne kyaleeta, beera nga osiima busiimi, omusabire Allah amuggulire waleeta ebisingakaawo. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Sheikh yayongeddeko ekibuuzo n'agamba nti oluusi bakadde baffe batukolimira nga tukoze eddiini twekutte ku ddiini oba twenywereza ku ddiini. Ekyo ndowooza tukinnyonnyodde. Barakallahu fikum. Agamba nti omusiraamu alamulwa atya nga omushiriku yamuyambyeko okumuwa kapito, oluusi n'akasente akamuyambako ewaka, alamulwa atya omusiraamu oyo? Kisinziira. Waliwo abashiriku abamu nga mushiriku naye ng'alina bizinensi ze zimanyikiddwa, nga yaglibu dhann, ng'okulowooza kukugamba nti mutuufu alabika ajja mubiri ebitali bya shiriki, alina hadiweya ye mwajja ensimbi. Tekigaana twala bakukozesa nsimbi za mushiriku yadde okumwewolako ensimbi ezitaliimu riba, tekigaana zikozesa mu kapito. Era osaba Allah tabaraka wa taala n'akutaasa obubi bwakola obubi bwe. Nobeerawo embeera endala ng'omushiriku omanyi nti musajja munnamasabo, yalagula bantu mwajja riziki naye nga naggagga, awamu n'okubeera nga mulaguzi, oyo tetutwala ssente ze, ziriko ekikolimo kya Allah. Era abamu ku bawalimu bagamba nti ensonga lwaki nabbi Muhammad yayitirizanga nnyo dduweenega nti Allahumma inni a'udhu bika an ushirika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Lwaki yagiyitirizanga nnyo? Nga waliwo ebintu ebisobola okuyitira nga bifaanana bwe bitya nga bisobola okuyitira mu mbeera eyo. Oli n'agenda awawakankusa nga ssente zakozeseza za bushiriku, oba neyokobaana n'abashiriku nga tamanyi, n'akolerayo shiriki nga takola nga tamanyi. So twewalenga nnyo okubeera nga tukozesa ensimbi z'abalaguzi z'abashiriku mu mbeera efaanana bwetyo. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Abalabi baffe abalungi ab'omukutu guno omuganzi ogwa Rawda Islam Media, tubeebaza okubeera nga mutugoberera ebbanga lyonna. Tubasaba okweyongera okubeera nga mutugoberera, tegeeza ne ku munna atannaba kubeera nga atweyungako ku mukutu gwaffe ogwa Rawda Islam Media, okubeera nga osobola okusomera ku ssimu yo, osomera ewakaawo mu mbeera efaananako bwetyo. Twebaza omuwalimu, nja mumusaba mu kaseera kano Sheikh obeere ng'osiibula abalabi baffe. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Obudde bulabika buweddeyo. Saba Allah tabaraka wa taala atugase n'ebyo byetuyize, atuwa okubeera tuteeka mu nkola. Neebaza abawalimu bannaffe abasooseewo mu nsonga eno ey'okubeera nga babeerako ne bye bajjukiza abayisiraamu
nebaza abasaaze n'abatuuze b'ekitundu kino kozi n'abavudde ewala okujja mu ddalasa eno ey'ekitiibwa. Tusaba w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala buli omu amusasule musera mu kujja kwammwe. Ensonga endala ntwala omukisa guno era okugamba abayisiraamu nti wonna we muwulidde okusoma eddiini mugende mukole ki? Musome. Nziramu era nga nkikkaatiriza gwe woowulira nti basoma eddiini mugende mukole ki? Musome. Naddala abantu abali ku nkola entuufu abasomesa eddiini entuufu mugende musome. Tobeera tewuddangawo ne weekuluntaliza kusoma irimu olw'okubeerako nagganda wano tebasomerawo. Genda osome eddiini yaani ya Allah tabaraka wa taala. Lwaki? Nti Allah tagenda kukubuuza kunza akugaana kusoma, agenda kukubuuza wategeera eddiini yaani ya Allah jalla jalaaluhu. Eddalasa zaffe zitambuza mpitirivu mu mukono muno woogiwulidde bagambye y'ekiyunga juzi tulina we twali ku Atiiki waliwo eyali ennamawojjolo. Gwe woowulira okusoma genda osome ki? Genda osoma obusiraamu bwo. Allah agenda kukubuuza ku busiraamu bwo. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Tubeebaza baganda baffe muganda waffe abadde ku kamera Lukumaani. Ampozi kano katono nnyo abazadde abaana bakomyewo naye mubeere basaale nnyo kubeera nga mukuuma abaana baffe. Kyakubiri abazadde abamu mwateeka abaana mu masomero g'obusiraamu nga bateeka abaana ku Mukono Islamic Institute Kigombya. Mwana wattu fuba nnyo okulaba ng'omwana oyo wakomawo ewaka omugamba nti tuula wansi onsomere mumpulire. Obuvunaanyizibwa tobulekera musomesa yekka mumbeera efaananako bwetyo insha Allah. Naye mwongere okukuuma abaana baffe, mwongerere ddala okukuuma abaana baffe okubeera nga twongera okubagaziya mu by'okumanya mu nsi muno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.